Action is set for tomorrow. Supervisor,
MTN and soccer, the main bout is not a professional bout. And white collar bout. White collar bout. CSO Sewano, eno ya komedi, twagiyingako nga nkyali promoter ku eyali Hilton Hotel, which is now Hyatt Hotel. Yali wakati wa Hennigan ne Batantusi. Usually white collar boxing akolebwa for charity. Ekirala ayina amateeka agamutwala abeera law effect era yetaaga osobola omuzanya either nga omanyiko olinako kumanyirivu ebikonde butono oba nga tolinako background ya bikonde at all. Kuba abantu bajja kwebuuza nti bano abaami ate baze batya kuzanya bikonde tibalina bwe babamanyidde. Musobola ogenda nemukebera ku white collar, it happens all over the world. Bazanya eddakiika 2 rounds 3 oba 4 naye tebasukka rounds 4 bawumula eddakiika namba. Bazanyisa gloves nene, reason being it is low impact and low effect. So baba tebalina kufuna damages nga zebulaba mu events za boxing ezabulijjo. So bwemuba nga muli weight esemberayo ddala mu maaso obutono paka welterweight mwambala ons 12. Bwe musukkaawo mugenda mu ons 14. Naye heavy bubabala ons 16 nga tugezaako okulaba nti tebeekosa tewali bulumi bwonna. So eyo bout egenda okuba main card yaffe. Bout season endala eyansamba Jimmy Haru ako Franco nomulaba nga bapresidenti waffe mukwano gwange nnyo nnyo. Kakati okusookera ddala ngenda kwogera nga tiktoka nate njogere nga nikubeako president mu bigambo bitono. Okusookera ddala ffe kino kintu tugenda kisapootinga nnyo 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 nate amiventiko nemakozi tiktoka situka mwamu mukitundu kye. Kubanga namba 1 muwulidde ku kyamateeka bangi naddala nga nze tusibiddwa oba tufeesinze legal actions kubanga tukola ebintu ebimu nga tetumanyi bivugwa mu mateeka bikkirizibwa. So bw'ojja wano eno ewegata ku kino ekibiina ogenda kuba owabula mu bintu bingi nnyo okusinziirako tebibirizibwa. As far as finances are concerned, tugenda beera n'ensako omwana bw'afuna obuzibu nga tiktok awamaanyi n'obuzibu bwabwe ne bumuyinga ng'asobola okujja bangi tebalina rent, bangi bafuna ebisigo eby'amaanyi nga bitwala n'obulamu bwabwe naye nga tebayambiddwa nga tiktok oli gwe mwalaba eyafa. Tugenda beera nga bagenda tufunira bamedical personnel abaana bangi bagenda batuuka mu nsonga ezigenda mu kikaabo oba mu situation kyogere bwintu naye nga tewali buyambi. Ekibiina kino kigenda tulabe bangi ndoozi omuba mwogedde omulala yedda okigina omuwala yeetakutedde kubanga talina wakudda agenda akaabirani olusanyiza ogende wadde kutasifuko namusawo ayinza ogenda wakyumi namwogerako naye waba kimanyi ekibiina weeki president ajja kubiraku ekikwatakaakole ki areact. N'olwensonga ekanyumire ku bigere bya Frank olw'obudde pulezidenti waffe mbadde mbasaba tubeere nga tulabira ku bantu ababaddewo ekyokusirinzirizire mpaka tugezawo pulezidenti baana bangi ababadde besimbeewo naye okuba nti pulezidenti aliwo ate ekifaananyi kibadde kitandika baagadde bamulwanyise namuddeko naye amazima mabi gayona abaddewo atubeereddewo stori amazima malungi atubeddewo nze nasooka omulaba yampa $5 naddamu n'akasente nga ndi mukomera n'asolooza zalinga $3 naziwaayo omusani wange atalina teyabankadde sina kyemuwa nange yanzijjayo mu kkomera yanzijjayo mu kkomera ndowooza muwulira naye ekirungi ebyo bali badde babikola ate nga tebiri mu mateeka kati kubamu akafaananyi singa ate waba asobola okukwata ku ssente ze n'ayamba omuntu alina ekizibu kyamuyogeta singa ate atusakira emumwa miliyoni nga ziizi nabeera nazo nga olufuna ekizibu okuba ndowooza kiyinza beera kino so omuganda agamba bwewalabyeko togenda mukuba yogerako nange bano nze mbakulira so ojayita munzu yatowa order kale otherwise munzikirize abalabako
musanyufu olwakino ekiriwo kati kubanga tekibadde kyangu omanyi kiruma nnyo okubanga wakubidde omuntu essimu n'omugamba tukwetaaga nakye tugenda okukola bikinome kinaatajja ate ne tubimala ne batandika otukubira mwabadde muli kuki wena tiktok ali eyo olwa basinga okumbuuza bamanyize Franka mukwano gwange nnyo yesu n'ekinuma nnyo bangi benakudde ba tiktok naye sibalaba era ate bwe mudde eyo nga mukomplaininga ndi musanyufu nnyo olwakino sigenda kwogera birungi bingi nnyo wabula Frank Abawo ndi musanyufu nnyo ddala n'abalala bonna basima kitiibwa. Thank you. waliwo akalimu tetugenda okulambululako ebimu ku highlights ezigenda okufollowinga kino. President Abawo yasuubiza nti agenda mu maaso tukole n'enteekateeka ez'okuteekako sako nti tusobola okwegatta ate ne tusevingayo ku bisente bwe tuba tufunye obuzibu obw'okusanyuka ne tusanyukira wamu oba ne tunakuwalirira wamu. Ate nga nasuubiza nti mweyo sako mwe mugenda okusinziira oluusi abatikitokers abamu abali ebweru oba bafunye obuzibu nti letse afunye bamukubye oba omulimu guweddewo oba ali stuck somewhere atuuse contract nebula ne bakonkomalira ku bisaawe by'ennyonyi yasuubiza okuteekamu $2 ezisookebwako ez'okwongera okuyamba abantu abo bakola ki bafunye obuzibu. Osa ne sako eyo ejja kwongera okuyamba oluusi sako bw'oba okiteeseeko nga kuliko savinga n'okwewola ng'ofunye obuzibu oyagala sente z'amangu oba oyagala ezabbeiro oba ki ng'osobola okukola ki okudduukirirwa. So bye bimu highlights ezigirako mu package ya federation. Wow, kiyanze nnyo kyeyanze bannamawulire bannange